knees nkusabanga citizen za sirina side kusabanga citizen muzeyi tukyusizeemu bw'obozeeko tuyambe let's live a better life ate omulala naye bw'abazzeeko togenda kino this is my advice togenda kuzimba Uganda in one day osanyuse buli munnauganda mu lunaku lumu ne bwe guba mwaka gumu that country needs a lot of more years okuba nti esobola okutuuka webanga etuuse so the next president tagenda kubawa manyumba tagenda bateeka ssente mu nsawo tagenda kubawa offices buli omu zaatuulamu lack of jobs unemployment rate mu Uganda eri high it's the same thing in South Africa it's the same thing in Zambia ate Zimbabwe bali worse lwaki mwekwasa nnyo Uganda muzeeyi yagise all countries are struggling ne South Africa gye mulabanga ffe tuli mu second world gundi tetuli third world nga Kampala naye unemployment yano eri very high. What happens in the process? Crime rate goes high. Owulira ebintu ebyo ebintu by'okuba nti abantu tebalina mirimu tekiri Uganda kyokka gwe nga munnansi okozeewo ki tandikawo omudaala gwe ogw'ennyaanya nti abala muli ba Slay Queen munyirira nnyo bananda babatya ku mudaala gw'ennyaanya tandika omudaala gw'ennyaanya gwo kuoba slayingira. Have you ever seen a beautiful slay queen ngari kumdala gwenyanya gomanyi ba client bosobola okufuna omanyi sente zosobola okukola ngobera kumdala gwenyanya ogwo otunda nyanya zongo onyirira okera kumacha okubeka makeup? That's change. Naye oli mu nyumba ku MBs muzeyi twamukoye webase nozuka nyonyo ekikopo ky'obuji noddawo muzeyi twamu. What are you doing about your life gwenga citizen? What are you doing about your life as a citizen? Bwemba nga muli abantu 10 mwenna nga musigadde mwebaka ensi tegenda kukulakulana. Bwemba nga muli 10 ne muvamba 3 banane batandikawo atunza amanda akoze eki ebyo ebya self starting. Ensi ejja kukulakulana kubanga we are fighting unemployment. How? Tuvuddeyo gye tuli naffe tufunyeeko kye tukola. Muvuddeyo gy'olinze kantu n'ennyanya zayi ku mudaala gwawe gwenja okubiranga selfie naye mwagala kubira mu office ziringa za Zari. Muvao president tumukoye twagala simanyani kale mutuwe credentials to joining a camp yamu temumukowa for the sake nti mumukoye muwe reasons webase oli citizen okera ne webaka buli lunaku kyokanze munsanyusa sente ze Kampala ezikyakala tezibulangako. But why? Mukabo bwavu ne if there is a city that I know ekyakala bane Kampala ekyakala ze mukyakaza muzijjawa zoba ofula capital ogende ofune kyokola. The government is not a one-person president nedda. A government is not a president. A government, it's its leaders and its citizens coming together. Muzeyi wabayire ebirala byali mukola nga muzeyi naawe munansi zuku ove mu bikunta byo genoonoonya ekyokola otunda amanda nti gakuswaza ojja kusigala nti nedda tetulina mirimu, we are unemployed, there is no jobs. Osiba webase there is no jobs. Saba capital, saba bakwano bo mpaye emitwalo 2 ntandike ensawo y'amanda esooka bwenaba nzijemu njazikuwa nguleke ey'okubiri mumagoba mu nsawo emu mwemuve 2 3 then you create your own employment. Bwomala okutuna nga yegwe best manda distributors e Kampala, you start hiring. In the process of hiring, you know what's happening? You're employing people. Naye nga batandikira ku nsawo egi weewola sente weewola capital tolina kuba nazo. Saba neighbor mukube business proposals. Nze ngenda kuba manda muli mbuno bumanelenda simanyi schemes bichi kuba proposal ngenda kutandika kutuna manda njagala emitwalo 2 nsawo yange gye nsookerako mwebiri muveemu ensawo 10 otandike omwine ekibanda ky'amanda bakuba bukubi simu border delivery ababoda oba bawadde emirimu gw'omuntu omu n'abagatunda n'abagoocha omanya abantu oba bawadde emirimu tuli awo tulina Museveni atuwa emirimu agijjewa musiba mwebasi kale be mwagala okuzzaako babawe mutuwe credentials temutuvuma mutuwe credentials tutegeere ntulina okusala eddiiro lwa nsonga zino. Bwe mutatuwe credentials ne musigala nga muvuma abantu mugenda kulemesa Bobi akalulu. 2021 you will all be reset back to factory settings. Nkiddamu 2021
You will all be reset back to factory settings. Ndi mu ofisi yange nkola ku mudaala gwe neetundirako gwe guno siguvaako. Okay, it's just emails. Muwulira ebintu ebyo. To mention a few. Mugende muvume. Kuvuma mugende muvume. Weekend yonna okuva Friday when nagenda live, Saturday, Sunday ne leero Monday ndi wano. Nafunye kamogo. Namenyese saalidde ne shampopo namunywa. N'abaana bali okay. Awo oba onkutte bali okay. Teri mulwadde bali waka. Bali okay. Bivumo tebitta. That's why I'm still here. And I'm not scared. I'm not scared of you. You come for me, I will come. Don't come for me unless if I call you. But if you do, woo, honey, babe, I will come. Bino sibya politics, bino sibya bino bya magezi mazali. Use your brains. Muvuma nnyo kale muvumye, and then what? Mwavumye nnyo. No, then what? What changed? Mwavumye nnyo, what changed? Educate people about ate kino kiri buli ku party. Not just people's power. Lwakuba bo tetunabawulirako nga bavuma naye nayo advice. Take it or leave it. It's just my 2 cents. Educate us about your party, your credentials, your capability, your plans. As citizens, twagala naffe okumanya what's your plans. Yes, I want to be president. This is what I plan. Temusobola kwogera democracy and human rights nga mukyavuma abantu. You have your words misplaced. You have oluzungu kiki temuswaza. Uganda twasoma. Uganda abazungu basomesa oluzungu. Kiki mutategedde mu credentials. It's a person's ability or capability to do a certain job or an assignment or something. It's the ability, capability. Luzungu lwe luzibu. Muina MBs ezokufuma temuina MBs zikozingira mu Google. Muingire mu Google and type in credentials. MBs temuzikozesa kweyongera kusiruwala. Use those MBs to learn. I'm not scared of you guys. Temundisa. Zeteri andisa. Ntya omuntu ogwo. Ntya Katonda. That's the only person who's got a decision on my life. Essaawa zonyinza okuba njogera essaawa eddako nemanga sikyali. That's the only person I'm scared of. Mwe abantu binadamu nganze nkutyako ki? Nkutyako ki binadamu nganze? Nkutyako ki? Muleke kututiisa, muleke kutukankanya. We are here, we're citizens ingamwe, fenna twagala birungi kati muddeeyo. Hello? Where's my coffee? Okay, water is boiled, I'll bring it now. Thank you. Okay. Temututiisa. Temundiisa. Simu abasomesa abaana bange, simu abansusulira amalwaliro nga ndwadde. Bukozi na obwongo buno mubulaba okubeera CEO w'ekitongole si kintu kizibu ng'olina abakozi kumpi 2. Obwongo buteekwa okuba ng'oli mukazi mugezi nnyo kuba decision emu gy'okola either egenda kusula company oba it's gonna make your company. Nze nkozesa bwongo, nze sikozesa wano. Wano mususse wano wewe wangi. Kyova nti amagezi gagenda gakendera. Sigambye muli basiru naye amagezi matono. Mukozesa nnyo wano. Use this. God gave you a brain for something. God gave you a brain. Use it. Do not use your mouth. Akamwa kano kekakusiba oba kekakufuula bakutte nti you're not guilty. Kekakusiba oba kekakugjayo. Use your brains. Use your brains. There is a reason why we are gifted with brains. Abatalina magezi mazaali.
educate yourself. Nze sakerako ku machanga ndoza ngenda kubeeramu education and skills training. No, it wasn't my calling. Samanya nako how I ended up here. But you know what I saw? I saw potential for FET, Further Education and Skills Training Colleges. I saw potential in South Africa. Nze yaleta idea yestomeroli. Family Ivan na yesobolo chigamba ne mugamba Ivan kino kye kiriwo. There was potential and there was appetite for it. The coffees are in there. Oh, Joburg admin. No, it's fine. You can buy for her. Yeah. I saw potential and I was ambitious. We hired people who know the job. Nibatugobera ku mpapula ezifuna ebiwandiiko ebigula w'essomero ne tu setting up ku busente bwaffe obutono ffe twatandikira mu room emu ababeere South Africa muli bajulizi baffe twatandikira mu room egi akasomero kati kalina branches mmeka all over South Africa. Is it open? Ooh, I spilled. Twatandikira mwamu ne tuzimba twali tetumanyi. Oshitegeera naye thank you naye olw'okuba twali interested ne tuyiga. It's called amagezi ago agago ge baakuwa amazaale gwoba okozesa. Kati nnyabo tolinda kusileyinga mu office zifaanananga zange. Waliwo abansingako office ennungi. Tolinda tunda mandago ofuuke chako distributor asinga e Kampala oba tomato distributor asinga e Kampala ng'olina store number boda bakeera bukeezi kumacha kusimba line kugenda ku distributing nyaanya ezo gye zirina genda kuba buli kimu kyafuuka online. Enyaanya tuzi orderinga online buli kimu orders ng'osiba ku website yo. Website nga ya nyaanya oteekamu grade A grade B zino ziri kuba enyaanya nazo zirimu ebika. Ezo MBs ng'ozimala ku website ng'otekinga orders ng'obeera ku buli kiseera boda twala wano enansana bwe batyo bwe bakola sente. Si mu kuvuma abantu nti muvuma nnyo. Mwanvumye nakyusa eki. Kyali mulungi, kyali muto, kyalina ssente, nkyanyirira nze mama w'abataano. Everything you're not. Everything you want to be. Biri munze, nze I'm gifted. I'm blessed. Mumanye ekigambo kye bayita blessed. Nze mumanye emirundi gye neeyanza Mukama. I'm blessed. Kama yampa obulungi nampa ssente nampa amagezi nampa abaana abalungi. Nze ndi blessed. Tewali kisinga ekyo. Nze Mukama byonna yabimpa. Mugenda ne muwoza love relationships zaagaana nsobi si yange. Nze I'm a loyal person. Niye abasajja mwine emize gyammwe nti ate nze sirina patience eyo ya kugumira busiru sirina naye nga problems esi yange nti relationships zaakulema tezinnemangako. I'm the most loyal person mubuuza abasajja bonna be nali ndeetinzeeko naye bo babeerako n'emize gyabwe egibajja ku mulamwa ne batandika. Ebyo ebintu bikolebwa abasajja bonna. Abasajja mwenna mwenda tukkirize nammwe abakazi wano abali ku live basajja bamwe beenda naye temulina kyakola. Nze just lwakuba nti ndi very independent nnyo kati no sense w'abasajja oluusi bendaba omumanyira. I take a short left ekyo n'enkigala si kuba nti oli malaaya nnyo oba toyagala nonsense oba toyagala ku accommodating a nonsense oyo. Bannange sijja kwogera nnyo kuba ndi mu office njagala nnyo ne ku coffee. Kano kari coffee. Naye teri kimpomeranga kawa Uganda. Guys, we have the best mineral resources. Bino ebiri nacho biche Kampala. Mineral resources. Uganda, we are rich. Very rich. We have the best resources. No coffee w'abazungu ono tatestinga nnyo nga waffe. Kambareke, I have a whole lot of work to do. I'm going to summarize up by saying mutu somese patezi za muzikola chi mugere mgooglinga akagambo credentials kategera kata oba tovumye muntu mwenga bemubyogera ebinene nnyo bwe biti ebiwemula oba tovumye muntu nze sibisobola bisa mukamwambita nsobola byogera nga nina emikwano gyaffe muwala gije tubeera. Those are my close people. Naye wano bwe mugera ku machanga mwayingire mu parliament nga tujja ebyo ebigambo nga tulaga abaana baffe nti these are the leaders. Slay Queen Tunda Amanda.
Don't wait for the president to give you jobs. He's doing what he can. Uganda is not the only country that's struggling. A whole lot of African countries, not about in second world, everyone is struggling. You understand? So, create your own jobs. In the process, you'll end up actually creating more jobs for others, and that's how we build each other as citizens. Tetulinda government kutuwa mayumba ga kusulamu, tetulinda government kutuwa offices za kutulamu, tetulinda government. We are the government. We are the government. It starts with us. Gwe bw'onadda ku embizi zo weebase n'ekikopo kye ekyobuuja awoza muzeeyi tatuwa mirimu mu nnyumba yo weebase genda ku mudaala gw'ennyaanya kwoba osireyingira kuba ebifaananyi omanyi bakasitoma bagenda okuyikawo nga nagambye nti ndi ku mudaala gwa nnyaanya. I would make the most money. Oyo makeup gwe mwekuba just for self is not dambuliri mwekube nga ng'oyingira mu ddaala gwe butunda manda. Trust me, you make money. Abalala mutuwe credentials to joining a party yaffe mutu motivate us. You're not motivating us. Mutudusa abasoga bange mwenna mbagambye muyitewo tukole party yaffe oba muyitewo tunonye we tulaga. All my basogas, we are not stupid. They need us. They need us, my basogas. Come, muveeyo mute tugende mbatwale gye njagala okulaga oba weenaabangudde wonna. Musoga ali mu Uganda mumumanyi obungi bwayo. Kamuli jinja yigange eriyo mumanyi omusoga ali omu. Tambaleke. Ndi ku mudaala gwange gwa nnyaanya nange munaye wenteegedde si gwa nnyaanya. My apologies ogwaba malaya. I have to go. You guys, thank you so much for tuning in. Nja kuba mubi nnyo nga sibeeyanziza. You know, you took time out to come here and listen to what I had to say, so I'm going to respect your time. Thank you so much to everybody else. Do not be afraid. Do not be scared. We're all citizens. Twagala kirungi. Muzeeyi tuyambe. Let there be change. Abakamyufu mukendeze ebivumo. Fenna tuli bana Uganda. Kendeze ebivumo. Ab'omu diaspora mu council flat bamwe. Now, take a look around yourself, your surroundings. Take a good look deep within yourself. No, oyagala okubeera obulungi. Ebo be babalima mbunze sagala ssente nze biki tewali atayagala ssente kubeera bulungi. Ekyo binadamu n'omuwulira ng'akyogera alimba muyaaye edduka. Toyagala kubeera bulungi oti. Ka surrounding koli mukeeko oluusi otulaga n'obusowaani nga bonna bukyafu gwe toyagala better life. Okuvuma abantu is not going to improve your life. Nze mbaagala nnyo ate simanyi oba nnaakomawo wano oba siikomewo naye nga mukyuse empisa bwe mutaakyusa empisa you giving other people loopholes opportunities okuba nti they can take over, meaning mwenna mugenda kudda ku factory reset factory settings mu 2021. I have to go. You guys keep well.